Kigambo kya bei. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Oyo singa gwomanyi. Salamu. Oyo 10. Sanyusa okubalaba bassebo. Singa soko bindeko salamu bagigula ssente. Twasazeewo ejjaggulwa. Abadde kugamba ssente zinyumye. Era taata 2 5 gisanyusa abantu badigize ku Sheraton. ngenda kusanyuka nnyo era batwongedde. Omutwalo ne 5 obayimirako mu mizikiti nawa. Kito. Ekisinga okunnyumira ak'olukumi n'ak'ebbiri. Omuzo. Esebo. Zisiba zitaasa abantu ku wiikendi mwe baziteesa mu bbaasa ne ziwa abantu. Ssente zinyumye. Banyina zimalamu era mbabuuzeeko. Njiddemu taata salamu. Simanyi oba alimpeddemu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Egyo 5. Eradde bassebo. Eradde senga. Nsiibye mutya nno bassebo. Tuli wadde. Muli mutya senga. Tuli bassebo. Mwebale enteekateeka yokutulinda. Mwebale kusiima. Kusanyusa nnyo buzze. Mukuliko amakubo. Gabadde malungi wakola bulungi. Eradde Banyalo. Kali muwandagale. Nsiibye mutya Banyalo. Bulungi. Mukuliko amakubo. Mwebale kujja. Banyinaze. Taata. Ekyamazima tuleme kumala biseera ng'alamuza ensenene nti njagala nnamu ate nga zonna nfu. Abantu abo mmwe mwabalagirira kituufu. Owange. Naye ono ndowooza ng'oli eno kuba ejjinja emmagamaga. Abogerako ono yasinga okubamanya. Mwanyinaze ate ejjinja okimayo ekyemmagamaga. Anti nze sibamanyi nnyo. Ono yabanyumiza. Kyovudde osooka ogenda emmagamaga. Kakati mwanyinaze mumpeere masikiri. Mwanyinaze. Gyebale. Oliyo ki? Kati bano bawakana bamasheeke. Emyaka 5 togiwezezza mu kufumba. Tegiweze ddala. Naye giweza 5 ddala bwe nzijukira bwebakugabira wano. 5 siga emangi nnyo. Kaakati abantu abo mbu bwe mmanyi tolagirira wano bagenda. Bwegwe wabalagirira gamba nedda bagenda. Agenda peegana. Wangi? Yako zituukidde senga. Wangi? Lindako. Amina. Mwanyinaze. Bonna oba kuliko. Ekigambo omuntu omulungi tabula kamwerekerako. Kyogamba ddala beevu. Oba manyi otya. Kone eggulire wemala emunga omulokola. Musajja wa Kabaka taata. Senga ebintu byayogedde binene mu ggwanga batono ababikuumye. Omuntu akuuma amazima n'eddiini oyo omwawulanga mboolaba. Akiringanga na ripooti za Uganda tezifuluma. Wali olabyeko n'emu efuluma. Nzikiriza akadde kano nga tannatontoma nsonga ze. Oyo ayogedde amazima ngende mwebaze nga nfunye ku nkokola zino. Lindako abaka ba paliamenti ekibaawula ssente tewuli omwanyinaze ssente. Taata nedda ntumiddwa sooka namunswa sooka n'agawulire nkuyegeze. N'agawulire nkuyegeze. Si nnyo singa obona bwo. Ate bwe zinaatandika. Wangi. Ekigoofu.
kitofunye senga obubaka bwo olwensibweraga ennyonga taata nyina kweraga ennyonga golola kituufu nebamukubaera nze mpangudde mukama yakola engalo n'aziwumba nembamu esinga dinaayo obuwanvu nzikiriza omukulu byandagidde embikole ampadde obumpwankipwanki bw'ensimbi ensalike nga buli baasa agipakiddemu emitwalo 10 enamba y'essimu agitaddemu n'agamba sikibadde ekigendererwa naye nayo ng'ogirina omugugu guno kanguwumuze ntandike okuwa ensimbi ezo otogere katonda akulaba njogera mazima obadde kujjukiza taata nedda genda mumaaso senga obumpwankipwanki bwo nga opakiddemu 10 ly'oddamba kyolimba obuko kyekibuta eyalimba ekituyisizaayo okutuuka ku buko empologoma ebadde etula n'engituga bagenda okutuukayo nga tagituze kyate omwana waffe oli mukwata kotoli mutabusi senga eryo 10 alyongeddeko linaalyo era abadde azisalika nemugamba nti zosabika ani oyo nti senga mwenda mwebaza kubanga ayinza okusayininga mu bitabo by'abazadde banyina ne bampa omwana w'omuwala ojakula nalina 10 kati bali betagokala ku bitabo byange negenda eyo mu ofiisi moti section nasangayo omuvubuka ng'alaba mbutaabutana n'agamba namulabikira bulungi era nga yakugamba nga gwogenze ku bitabo byo omuntu atakusanyusa omulumba omala kulaba akusanyusa ekyamaanyi kigenda n'amaanyi n'aŋŋamba kanyambeko atambulizeko ekapulaani entulwe nali basayinjeko akulabye akuwaanye asabye n'okutambuza aye alaba kyendi nanyamba nange nsanyuka ate nasanyuka nnyo nanjagala kola olugambo nambuuza ewaffe agamba nze nno ndi muzzukulu wa muyingo esama kati bwe yawulira ekyo neyongera okusanyuka agenda ty okubeera musanji wa kabaka wulira engalo ezo kankuwa ekintu kiri kimu kankuwa saki onoonye booyo oyo eyaku sirawulire mmanga abakyala obaŋambireko wangi kati kankikugambe jjajja ow'omutuba agambye tetusobola kizibu naye kankyogere tetusobola n'omulundi n'ogumu okugaana booyi oyo kubanga ki ekyamazima booyi anyumidde Buganda ataya omwana ow'obulenzi mulabe simanyi oli mulangira n'obwafaanana abalangira
laba simayiri ali kwemuteni banaye n'omwana mulenzi alina ssente ziraba mathematically calculated geographically located banaye mutunuli mwanyirazi tugende tumukoleko emikolo gy'ab'omusu Jajja mbereka ensonga zino bwe zikubaganyako naye negedde n'abantu bano kyekyamazima balinamu ensonga gye boogedde ennemeredde konze katumale okudda mu nnyumba tumale okwegeryamu naye no mu nnyumba temubakulu bataata ajja kubasooka sooke baneze kubagenyi bakoababuusi era dde nnyo basebo sebutanno basebulungi basebo era dde nnyo bannyawo sebutanno bannyawo manyi naffe bano bagenyi be kyekyamazima balina ensonga ebaleese bataata nebejja waali ne bajjajja songa ne bakojja bamaama basenga bannange banyinaze ne banyinaze mwenna n'abataka ensonga eri eti nti nno taata omwana oyo zikuzaalibwa mu maka asaba kuzaalibwa mu maka bataata bwetuwulidde ensonga eyo tibasaba kuzaalibwa koze tikasooke tutefenga mu nnyumba yaffe tumale okwegeryamu tumale n'okumanya asaba okuzaalibwa yani singa asaba kuzaalibwa ku lwani lwa muwala wange nankumba wayo etwogeranye gwani Lwange gwani ze Ssenyonga Muyanja Semana gwani haya Nsubuga omuzira mamba wati nakabutuzi oyo nno nga muzzukulu wa Katongole emulema yeddira nti weewaawo tuli bazzukulu ba Muyinga Essama tulabirawo abakulu omwana oyo mwanyinaffe gwayogeddeko enankumba waluda muwala wa muto waffe muzzukulu waffe atudda ate twebaza Katonda ate ne taata ate ng'ennyumba eno gye muzzeemu yamugiwa mutuba zimula Kalulwa Edward yamulinanyuula wano amayamba wennyini ate kakati nga nno ffe tuli bazzukulu ba Eric Kalulu neffe twamugalamiza mu makango mubufunze olwo mutuba bwe tuvaamu gwewo eno netweta kupalira bwe tetulina sigesiga lyetulina lyekulu eryakasuli eryamunyinga kivu kyajja okuluma n'okutwala oba omusi bamutwala wadde busiraamu tebamusaako mulala mubala nnoko kivu kyajja okuluma n'okutwala oba omusi bamutwala wadde busiraamu budde wabbali tebamugattako mulala Olulambuko teyadda amuzzukulu wa Kyaddondo yaddira Mbuma akapiru katimvuma bwe mutunuulira ebintu bye tulina ye Katongole mugatta gabuga eno tulinayo Muyinga Essama ne Kyaddondo taata kinaavamu kama basaba kuzaalibwa omuntu asaba okuzaalibwa Katonda bamulaba senga kanso tutya okubatimba nga tebannaba byogero bibanga bigatta nga bagenda naye biba tebikoonaganye nga tumuteeka senga tekiba
Take your time, Senga, and see me in a change to come out. Yono Taata. Yoi, Taata, Maama, Basenga. Taata, Maama, Basenga, Bakojja, Bajjajja mwenna. Senga. Okay, Senga smile. Akati omwana w'obulenzi azze. Taata Senga. Mzee wano. Wa mwana munange. Nsaba kuzaalibwa wa mwana munange nakumba wana. Taata okiwulidde omwana asaba kuzaalibwa. N'olwensonga eyo omwana ono nga bwe yeeyama nti agenda kukuuma mwana munne mumuwadde akole ki akati taata keweeyamye nsaba mutaba oluganda taata omwajja kukwatirako taata olondemu zitereke mu mukono gwo n'omwana w'obulenzi atoozemu emikono ebiri nazzikuno twasalanga musaayi tuzigatta ku ddira z'okutta mukono zigatta omuloli zakutazikuwe mutaba oluganda kubanga edda twaziteekanga wamu ne taata kati mwezi abadde abudde kati oli taata kinagenda senga agabire bana abasigadde era nno mu buganda bwe wajjana mu nyumba kwasabanga okuzaalibwa taata yakwasa olw'engu lw'amazzi taata n'alukwasa omwana we atiza olwemu lw'amazzi agenda alabirire mwana munne ne taata nene tumukwasa oluwe netukolako ekizunke bwita kakiyazi nemunywa naye wanomuomuso omwana ow'obulenzi ebirasi y'amazzi bwemulemeramu nankuba ayinza okumulema abaali mumusabire egirasi eyinza okulemeramu nakumba koteya abo tubeerere mu bayibuli ewakatuyimba kubafuga eggulu y'empeera naye kati nawe fuba nakumba yakweyimirira asabe omwana w'obulenzi oyo akwate era bayibuli etugamba nti naye akyalina ne katala omuzibu tumala mu girasi y'amazzi nakumba akulemu agimazeemu nakumba akulanye enyini bayibuli etugamba buli omwaleetika omufalo gwe kino nno kyekimulako okusonjola tugirako ebigambo atandese omukono kisebo kitaffe batata mwenna bajjajja ne bakojja eva omulungi maama tumiddwa bakadde b'omwana ono babaleetere tulino eri omutwalo omuwala muganda wano kitange ne bagamba nti netwala mu bamusoba senkumba era ensonga bagimanyi kitange olw'omwana we w'obulenzi ono kkiriza akuwa omutwalo naawe omuwe ekyamaanyi kaye mwana we w'obuwala kugogeddeko engalo sabo kitange nja kusaba era ensonga zitwalibwe nga nsonga kubanga bazikulu ba senkumba baba amaanyi basajja bedde omusomo muba banene n'okumanya muli bamanyi mutwalo ogwo jjajja tugambye tulese ku kigugu bwoba otandika okugusumulula mbudde bwo oli nfulira otandikangana kano noddawo kano wano ojja kwetagulula yatubako omuntu owakaswadde okugusala guleeta ate ebirala paka wetuuka bitafutafu n'ebiceperecepere byakupakitemu mukama obudde bumwe
Lutenge nga njajja wawulira kuba ku lutala ongende amazina gange nze twahajjita nze kujja w'omwana sebo sawa soka weyanjule bange nze twalizimba kaliba ekitiibwa kyenina mu kika ky'omusu bwe situuza muyingo kika ky'omusu tewali bwebukulu bwe nnina nga bwe mugenze bwe mutyo otunuulire ensi eno kwetambula nnyo n'amaanyi mugitunuulire muli basajja baganda naye mugitunuulire njagala mumere ku mpinga nze kitakwata kutukiwala kutirako wumba komyawo tekakwawula wele bwakugaa nti komanina nti ayo byebiwedde ng'owumbya nguzza ebyo byayita akatono ako kensibye njagala kasigale mu mitima gyammwe yabagagambye mutabani wa twamangasi Nsubuga omugenzi agalamidde mu isinjiro ankole muzzukulu wa Hamada Nsubuga omugenzi agalamidde mu isinjiro wankole muzzukulu wa Mangasi agalamidde Katooma saidi yankole erudde eri n'abanga muzzukulu wa Kisomose yagalamidde Busi Bugera waggulu awo n'abanga bwe twasaasana bajjajjaffe okuva e Busi ne bajja basaasaana ggwanga lino lyonna kwe kusanga nga tuli mwankole naye ava mutuba gwa Magera bwe Bugera Busi mu lunyiriri lwa Luyima ffe tetuyina siga tuba mulangira kwesonyiwa ensonga ezitakwatako era bajjajjaffe nga bawangadde ne bajja mwankole kye baatugamba kye basooka okwesonyiwa okuwangaala kubanga jjajjaffe yali Katikkiro ku mulembe gwa Ssekaka Muteesa Omutumbereberye yali Kisomose agamba okufuuka Katikkiro ku mulembe gwe kyamuwangaaza aganafuuka Katikkiro yali Kavvu ekasanga n'agamba nti mutuufu nja kutuusako ow'embuya nga bategeeza omutaka oyo n'atugamba nti mubeere bazzukulu balungi nnyo tuli ba mukisa tuwanga ne tuwasa ne mu kasolya nga bwe tumuyewo omutuba mu butuufu Mungu waabwe nga tugenda kukozesa emu n'ekitundu inshallah olwakadde n'abantu abavudde ewala nejja okusooka kwa byonna nga tunaba okukola mulimu nti good chance abagenda okuwoowa ate bakitaabo abeegatta Taata nkuwadde ono yakulembera ffenna gye tuwasa era gyetuzaala walda bamaama be bakulaze Hassan Lukwago Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. taatawo nange kenyini Abdallah Tawiru balige ya Lukwago ndi kitaawo gwe mulimu gwamukwasizza kuwasa muwala we amanya namahale gwa kakadde kalamba gwe mukujjangu Hassan oyinza wa Allah wankwasizza obeere nga omukuma okkiriza okubeera bawawabuza nankumba Yahaya Nsubuga nkwasa muwala wange Walda Nankumba olw'obuyinza bwa Allah wankwasizza era nga nkulamira obeere nga omwami omukuuma obeere naye mu bulamu mu mbeera yonna yonna paka Allah lwajjula okkiriza Yahaya Nsubuga nkukwasa muwala wange Walda Nankumba olw'obuyinza Allah tabaaraka wa taala bwakuyampa era nga nkulamira omwana oyo obeere ng'omukuma kuba Allah mu mbeera yonna yonna kubeera nga okufa kwe kubawukanya Allah ye nga agatta wakati wammwe kuba Allah era nga Allah yemuyambi wammwe okkiriza ayina ennaku za mirundi ebiri
nti maama oyo alibadde abeerawo wano naye biidhinillahi taala Mungu yasiima n'abeera nga amutwala. Kati lwonooba tomukutte bulungi nakumujjukiza ebyo kijja kuba kituyisa bubi ng'abazadde. Kirala okumunyweza ku mutindo gwennyini bw'otegeera obulungi nti eswala n'ebizibu byonna biba bizze kwekwasa Allah subhanahu wa ta'ala, n'ebisembayo bye bigambo bya jjajja byakubuulidde. Ebintu byonze nti abaana bano mbatwale taata mbazzeemu bannaabwe naye nga tusiibe nnyo okusinga